Yes Faadi TV yuji muri mutya mwasibye mutya mwena abaje kumirako updates nyingido nazo akadde kano ngenda kusaba jimpereka like atosigadeka oji followinga subscribinga nyiga kale banga una subscribinga no nyiga kale wajja kuba receiving ka notification ngantade video wano ku Faadi TV yuji. Congratulations FBK akosa ne mwami amanyikidwa nga Nzola. Mwami bamuyita Nzola erinnya lyo mwami ono siritegera bulungi wagwanga kye bamunyalwanda siritegera bulungi erinnya lye engeri erinnya lye ye mwami Nzola abasinga bamuyita mwami wa Chosen Beke munaye bafunyidde akaana ka baby akobuwala bafunyidde omwana wa Lakizale ku social media baye bamuyita omwana wa Lakizale oba baby owa Lakizale munage mawuli aga trendinga akadde kano akomitimbagano era bagamba nti mongera okubanga muji followinga n'okubanga muje kumirako abajita Faadi TV. Comment section we eri ondozo mulengera mama mu ddwaliro yafuuse Dana Kawere nga maze okubanga hazaala ge mawulire aga trendinga akadde kano ngenda kusaba ka video kano kampere like bona kampere like eka boostinga ne ka trendinga ne katuuka wangi buli boka wa like oba akoleki oba kapushinze oba kasindikiriza okubanga katuuka eri buli omu no ensonga ngenda kusaba kampere like baby yoyo ndozo mulengera mu kifuananyi baby girl sanyu jerere ku side ya FBK akosa no mwami we amanyikidwa nga Nzola jukira ebigambo bingi ebyogeddwa badoni Asia nga boogedde ebigambo nga boogera baby ono nga tanana kubanga azaalibwa era abasinga balina mukono okutya ne bagamba FBK mukama Katonda akuyamba ozaale bulungi kubanga ebigambo byogedde bingi doni Asia yomu kwa abasinze okubanga boogera kubayita Nagudi abasinga bamuyita Nagudi doni Asia yogedde bingi ate doni Asia azenga yogera FBK newe namuyita Chosen Beke azenga yogera FBK okuva lyafuna omwami wono Nzola doni Asia azenga yogera ebigambo bingi jojo nebisaye bakoze omukulu yayogera ebigambo bingi nagamba wa FBK watayina wasula badde asula waabwe ebigambo bingi bye yayogera ne mukufuna omwana yayogeredde baby wa munenga akyale mu lubuto bannaye Uganda mulimu abantu abantabula oba ensi eragawa Uganda erimu abantu abayinza okutabula kati baby abakulumiza ki omutwe mazima ddala yiga kati maama we omulinako obuzibu yakola ki eri abantu abakyala bannabe nga tena kimu kiyamukulu bakisesi nga kiva ku bujja obanga ontuusa gundi alina bujja ku FBK Nagudi ale tunagamba ki kakati wotukira okwogera ku omwana akyali ebujja akyali mu lubuto tandika okumwogerera tandika okwogerera maama we tana kiyakola wakera bukezi kunkya n'omukyawa Uganda erimu abantu nenga yazadde bulungi FBK era nga ssanyu giri ku side ya FBK ne mwami Nzola bajaja b'omwana bali mu ssanyu bafunye ddo omuzzukulu ku side ya FBK akosa n'Nzola ye Chosen Beke bambeeredde kisimanyi lwaki erinnya lya Chosen Beke ate linzigira mu mutwe ndi ku FBK ye Chosen Beke naye ali lubuto wamma abasinga avudde nga balumba Chosen Beke nga bagamba lwaki azaalanga kamyo mbwa awaka kumukumu bambuuza lwaki owaka kumukumu olinga kamyo jukira ali lubuto essaawa zino kakyova ndowooza ensonga lwaki oba ali mu mutwe kubanga naye ali mu kutrending akadde kano ku social media Chosen Beke naye nga ate azadde si Chosen Beke FBK Chosen Beke yagamba kuna agenda kubawo balongo naye ali lubuto naye abasinga bava nga bemulugunya ku ngeri gyafunamu embuto naye bannayuganda omutazaaleko kasitabeera ng'ajja kwesobola kasita abaana bajja kubeera ng'ajja sobola obalabira obbaweera school fees tajja kulajania abantu kumusondera sente za school fees na byakulya na kwambaza abaana bewadde mbokuzala bazala 10 oba buli lunaku asalawo kuzala buli lunaku yamanyi kasita abeera nga tajja mugugutika abantu kubanga eri abazaala nga bazaala kinyumo naye nga ate abaana abo emigugu gyabwe agenda gitika banne ategenda kubanga asobola kulabirira abaana abo babazadde awo oyo ofundako ne kati Chosen Beke kyana omugu yali azze kusaba buyambi abaana baabeewererera n'omwami we gwe bayita Dictator Amiru
lwaki goba olumizibwa omutwe muli bw'aba azaalanga kami bw'aba awakanga kami yamanyi yamanyi w'abaana be munange byebyo muka ebitwende nga akadde kano ku mitimbagano z'omulengera Fibike mu ddwaliro nga amaze okuzaala banga si gwanvu nnyo ng'azadde omwandoza nga like 1 hour ego akabebi kawala azadde ka sukaali Doni Asia ali eyo ndoze kisungu kimuta Doni Asia ndazadde aswa Fibike tagenda kuzaala bulungi nza kiyabadde asuubira ate bannaye tunagamba ki dala ki yamukola omuntu simanyi mpozo nga balinayo entalo zaabwe feze tutamanyi nenga Fibike yalaga talina buzibu bonna ku Doni Asia bwakya buki bwakera bukezi nga mukyayi ne ate by the way Doni Asia avana gamba ati Fibike tamwagala bwagazi tana ki yamukola netamwagala bwagazi wona omwana mwalo mulago baita Justina abo bankuba kiyo bakadama Justina nkuba kiyo kadama ba tiktokers ne yavayo nga alumba Fibike Justina ndoza yagamba ati Fibike tamwagala bwagazi tana ki yamukola ndoza ndoza Justina katate semanyi Doni Asia lwaki yakyawa Fibike manye baya abantu nga munage nga balina olutwe nga sewo omuntu asobola okumukyanga tana kimu kyamukoze namukyawa bukyayisewo naba mubanga namukyawa bukyayi nabanga tamwagala muyinako ekisungu amuyinako futu abasinga baliyita futwa kati Fibike munange bamuyinako efutu nenga Katonda bamuyinako efutwa nenga Katonda muyambi asobola okuse bulungi bitambudde malembe bitambudde kiriya bitambudde masavu ku side ya Fadi TV subscribe watonyegene kale negamba nti comment section weeri awo bakabuntira mu comment section tosigale nga ogiye kumideko updates mbanazo ziba zitambula okwetwala eggwanga Uganda mugere kubanga munfollowinga temujja kubanga mwejjusa mbagala nnyo mwena era mbebaza nembagamba nti muli big nnyo okubanga mugifollowinga wate Fibike bwazadde akaana ka baby girl kongusi ali Fibike kosa ne mwami amanyikidwa nga Nzola erinnya lyantabula erinnya ly'omwami nendo zenya kandi esonyiwe awali agwanga kyeryo sibalina kumanya naye nga konguzi Fibike baby girl azadde subscribe baby